Norbert tovaako kakati oluvanyuma lw'okulondebwa bekkaba jukiro yabadde vice president wa ba promoter si yabadde president abadde president abadde president yes kakati Norbert Events abadde aswamye yabadde vice Norbert agenda tubule bayina wabadde kati Norbert n'abala nti ono kavuddewo Abitex yakola ki wabadde mu nsiko yaddako kakati Norbert kye yakoze kwesookerawo nti Balaam ogenze nkulaba kati nze president wa ba promoter era n'agamba mpambye avudde mu nsiko eruweero nina Norbert wano Norbert ogamba otya sayinza okuba ku mpewo BBS ebyokya ku weekend oli butereevu ssebo so nzani amanyana n'eddoboozi nze Norbert Kizire ngira Norbert Events erisinga okuwulikira Kampala omwana aterewo ekifaananyi kya Norbert yawaha kakati entambi mbalamusiza naffe bwe tutyo sebo okwewaŋŋamya ku ntebe enteekateeka z'ekibiina waki tewazirinze kuggwa bulungi era ekyokubiri Balaam ki ekimuggyako obwa promota nga minisita sebo bino ebyaba promoters tujja kulinda cabinet reshuffle nti naffe tulinze Museveni abalonda kakati federation eyitibwa naffe badde mwami Balaam gyakulembera bano tukola federation nga tuli wamu ffenna mwami Abitex ne tumuwa president n'akola amanyanga nemungoba namuwamba kati mu mbeera yemu namulabye ku TV emwejjo nga yeewaana nze president omanyi nze president mukimanyi kati ate oyo nze musobola kati kijja kukkiriza bano bamwami Lubuga bano bonna balinganga ababeere nga bali silent tebajja kumusobola bamwami balunywa tebajja kumusobola Abitex nze musobola ate sigenda kumukisaliddamu kubeera president wange mu bapromota waganye ekyo kyo nakiganye honorable minister mwami Balaam tumuyozaayoza naye nseefu n'ekyokuyigirako n'ekyokulabirako mwami Balaam gemulako bawadde ba minister yajjanga venda nga yakamala university yajja atunda soda n'amazzi mu bivulu bya Abitex n'Abitex bwaddako ebyabeeranga nakivubo olwaleero mwami Balaam afuuse ekyokulabirako afuuse role model eri abavubuka abasinga era okumuwa minisitule y'abavubuka president Museveni ne ttiimu ye bakibaze nnyo naye kati gwe n'otunuulira omuntu gwe baatundiranga mu bivulu bye ng'olwaleero akyakayana ne Norbert ng'olwaleero ye talina kapasite wadde gyesobola muweesa bwakyama oyo oli ku Abitex olwaleero mwami Abitex tasobola kuweebwa wadde bwakyamane bwerusi wano kubanga tasobola nakugamba gy'asula talina watuufu waasula asula mu loogi wakyamane bwerusi wano wadde nagandanga kujja kutuvimbirako kutunyumiza nga bwe yategeka simanya Paulo Kafeero abagenzi bonna baafa pressure babutabasasula kati tuli mu generation ey'enjawulo ey'abapromota abali generation notabitegeera yewe yabeerangawo abaana baagendanga ku ssomero nga bambadde ebigere naye olwaleero abaana babatwala ku masomero nga babatwalira mu vaani mpulira oli mukambwe bapromota mwenna mu ggwanga oyagala nga olina essuubi mu mulimu gw'oyagala gutereere pulezidenti omupya gw'olina okukkiririzamu ye mwami Norbert olwaddembe obutakkiriza naye tekigenda kudda mabega olyejjusa buyise nga tokyasobola kukwegattako anka Abitex omuwa magezi ki awumule mirembe akakkane ebiseera bye byayitako dda it is like putting old wine in a new bottle takyalina kyasobola kuzza tokyalina kirungi kyoyinza kukolera ndongo okimanyi nenkuuka gye baamuwa okuteeka CBS n'olwaleero service provider bakyamubanja abadduka buddusi kakati kulabira mazima era Buganda ne CBS ye yakola bulungi n'etegeka ekintu kyayo niwe omuntu gwe baakira yali mukyamu era waliwo n'ensonga ezigenda mu kkooti essaawa yona nze nsaba abantu b'Emmengo mukola bulungi nnyo muyite ba service providers abo nga kwaba omumisango baagiguddeyo dda n'okwata ekivulu ekiri mu miliyoni abantu emitwalo 5 kudda waggulu Norbert ebyo n'ebikwogeza bwa president bwe bukwogeza ebyo byonna anti girisaakya byonna mbifuna n'embitegeera n'embiseka ku mmeeza so bikuyamba kwenywereza mu ntebe naawe ebyo byoyogedde Sayimo ova Mmengo owulira kyogamba wava Mmengo webeekuwadde ekivulu ebeekugambye nti abayimbi bayimbire bwereere
Norbert kakati enteekateeka si z'olina ku ofiisi ye empya tumalirize kubanga kirabika obunyiivu bungi. Okay, Saimo, nze n'abawuliriza n'abalabi. Sizze bwewaŋŋamya lwakuba nti njagala kukulembera nedda. Saimo, bizinesi y'endongo eno yafa eri nfomo nnyo. Kati bwe muba mugezaako okutereeza endongo, yabitex ng'agamba mbu kati baagala kugifuula y'abaasoma. Nedda. Tulina okukkiriza nti ensi ezeekyukakyuka Saimo. Nga bw'olaba mulina code of conduct ku TV ab'amawulire. Togenda kuwemulira ku TV bajja kususpendinga. Neno mu ndongo bijje bibeerewo. N'effe tulina okubiteekawo. Tulina okusalawo chapter empya. Nti kati endongo eri regulated. Tulina amateeka agatufuga, poliisi egamanyi, parliament egamanyi. Olira kakati mwami Apex alemedde omuntu wa P2 graduate tasobola kwogera wadde ne prime minister wadde ne speaker mu luzungu bigambo 4-5. Bajja kwogera Oluganda kasana nabo balumanyi. Omukulembeze agenda kutukulembera ate katasobola kugenda kutukiikira. Gwe mukyazi endakiika 5 omugambe Ssebu weeyogereko mu luzungu. Norbert neeyanzizza. Ssebu. Busungu bwongimukko. Ekitaateeberezeddwa. Kati Apex emyaka gino batebeebase. Kubanga kiyinza obutanyuma. Okubaga owuliriza omwo. Kinene mukko. Tajja kukwata unaakutte. Uncle Apex. Wasuza otya mukama wange? Kamango onsaasire nkubidde ndi ku mpewo mbadde naakamala okwogera ne Norbert nga tekijja kunyuma kuva ku mpewo nga sikubidde. Mbadde naakamala okwogera ne Norbert wano. Ng'agamba nti yawambye obwa president akwagalayo. Ekoze bweti. Kaba kiba tekibalansinze. Kiba kibalansinze. Titwagezezza twakoze ogwaffe. Ayiga azudde kwogera atamanyi oli byayogedde. Norbert kinyiivu mukko. Kale kakati nabaga obukulembeze bwakulwanira nga mubiyita byalwana. naye kati naawe waliwo ssente. Empitirivu. Tugenda mukalu. Akalu kivvulu. Olaba alwanira bukulembeze ono alwanira obwa TikTok oli ayagala bwa YouTube ono ayagala bwa Twitter. Kale kakati ebyo tugenda bireka awo tweyongereyo.